nga bebaza kivu kati Wangadya wuno akaaba. Bye twogera ku Buganda bye bituufu. Bye twogera ku Mayiga bye bituufu. Nkugambe kakati yaleeseewo ogusitoola embuno. Ndagidde buli muntu abeere n'ente ya Kabaka. Kati mu lukiiko lunaddako nga bebaza achievement. Bannange era Katikkiro akoze nnyo. Era oyo Mayiga temumwogerako. Ye yaleeta wano ente. Buli Muganda n'afuna ente. Era kati buli Muganda anywa amata. Mayiga. Byero bye bamugamba mbuno akoze nnyo guni mbuno yakuŋŋanya ettofaali. Ani atalisobodde kuŋŋanya ttafaali? Ekibuuzo lyakola ki? Ani atandisobodde kuŋŋanya ttafaali mumpe? Mpayo omuntu asinga obunafu mu ggwanga Uganda. Tukikole tumuweeyo ewiiki emu nga yakuŋŋanya ttafaali. Olaba obanga Buganda yonna tagitambule n'okusinga Mayiga. Ani atandisobodde kuŋŋanya ttafaali? Kati bagenda muwana mbu yaleeta ente ya Kabaka. Ebintu bye twogera obuvunaanyizibwa weebuli. His Excellency Kyagulanyi ebintu bye yagamba Wangadya, ate Wangadya byali mu kwogera mu kakiiko ka Parliament. Emirundi mingi tufuna okulabulwa. Naye ne tugaana okukuwulira ng'obudde bukyali. Kati Wangadya ali mu kukaaba agambye mbu nno single mother w'omwana mbuno omulenzi, omwana yawasa n'azaala omwana, ye breadwinner, wulira obusiru. Ate gwe obeezewo mutabani wo ne mukamwana wo ne muzukulu wo otuyita basiru. Ani yamugamba okuwasa nga teyeesobola? Ani yamugamba okuzaala nga teyeesobola? Nga tumuweredde ku ssente za ggwanga. Otumanyira wano. Otumanyira yuwaza breadwinner ovuzeemu. Yasoma ki? Bye yasoma bya tuwamuwererera China. Gwe olabirira omwana mukamwana n'omuzukulu gwe breadwinner. Oyo omulenzi mpa passport ye mumuleete na jasumame. Olwo mbuno okaaba. Eyo yabebeera ensonga gye tuyimirirako. Tukusenyiwe John Bosco Kibalama ng'abaana be ali wali babonabona, mukazi we yafa, bazadde be baafa lwa kuwambibwa kwa John Bosco Kibalama n'otula ku fayiro ye. Otubuulira nga bw'oyina mukamwana n'omuzukulu ne mutabani wo mbuno gwe watandika okukuza nga wa wiiki 3. Wali oyagala nze mba mukuzo obwo abange gwe bankuliza. Nze nange ndi single father. Byebiri saidi eyo. Kyagulanyi Ssentamu yabalabula. N'agamba nti teri atagenda kuloza ku bukambwe bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ne bw'onooba mu ofiisi nnene etya, kasita obeera nga toli munyalwanda ojja kiwulira. Obutuukidde olwaleero, Wangadya nga gaakaaba gaakomba. Ali mu kuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu nti aveeyo amuyamba amutaase. Kubanga Kyagulanyi Ssentamu ye mulwanirizi w'eddembe. Ono alumiriza nti Kyagulanyi bw'ayogera eddoboozi lye liwulirwa. Kakati agamba nti abasajja bamwekiise ng'ate be baamukozesanga ensobi. Tujjukira Kyagulanyi Ssentamu lwe yagendako mu kakiiko ako ng'atutte ensonga z'abaana ba National Unity Platform abawambibwa ne babuzibwawo, abakubibwa obubi ennyo, abasiyagibwa nga batwaliddwa mu torture chambers. Omukyala ono yanyiiga nnyo n'atabukira Kyagulanyi Ssentamu nti alimba. N'amugamba bwe tolimba leeta obukakafu nga buli ku butambi. Mulimu ebintu ebimu ng'abaana tebasobola birikodinga kubanga bwe babatwala eyo basooka kubaggyako masimu. Kyagulanyi Ssentamu bwe yamugamba nti ebimu biyinza obutaba mu butambi kubanga abaana emboozi baginyumya mu kamera. Omukyala yanyiiga n'agoba Kyagulanyi mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu n'amugamba fuluma nviira. Essaawa eno yasanyusa Museveni. Kati ate gwe yali akolera okusanyusa yamwefuulidde ali mu kumuli agamba nti kati Kyagulanyi Ssentamu yekka yasobola omutaasa kubanga ye mulwanirizi w'eddembe gwe twasigaza nga bannayuganda. Olabye bwe babakozesa ate nomala ne babasuulawo. Kati buli ali mu kifo w'oli kikole ng'omanyi nti essaawa yejja okuggyako bw'oba omanyi nti oli munyarwanda.
gwe beera mu comfort zone kubanga mmwe muli mu kintu kyammwe mmwe muvuga.